abasasi baffe tubebaza tugenze mu district y'Ebuyikwe bano nno abakulembeze balumye n'ogwengulu okulaba nga balwanyisa endwadde ya COVID-19 okusaasaana mu ggwanga lino awamu n'akawuka ka coronavirus bategezezza nti bataddewo ebifo bibiri mu bagenda okubanga bakeberera abavuzi b'ebimotoka birukululana nga kino kuliko Njeru awamu n'ekifo ekyerugazi naye bategezezza nti buli muntu anagibwako omusaayi bagenda kumuta nga bimaze kuva nga bamaze kugukomyawo ne balaba ebivuddemu so nga ate balaze n'okutya ku bantu abayita ku mazzi ne bayingira Uganda. Oluvannyuma lwa minisitule by'entambula n'ebyemirimu okuvayo olunaku olw'eggulo neeyisa amateeka amakakali eri abavuzi b'ebimotoka ebiyingiza mu ggwanga ebyamaguzi. Abakulembeze ba disitulikiti y'Ebuyikwe bavuddeyo n'enteekateeka zaabwe n'amateeka eri abantu bano ng'omukafuba w'okulwanyisa okuyingiza ekirwadde ekya COVID-19 mu kitundu kyabwe. Omubaka Pulezidenti atuula Ebuyikwe Jane Francis Kagayi Banda agambye nti batadde ebifo bibiri okuli Enjeru ne Rugazi we bagenda okukeberera baddereeva bano era nga ne bagenda okusibwa ekifo ewakuumirwa abantu bonna ababeera bateeberezebwa okubeera n'ekirwadde ekya COVID-19. Twasazeewo tetugenda kukkiriza muntu yenna gwe tuggyeko sampo kwongera kugenda maaso. Omuntu yenna nga bano abavuga emmotoka ezo eza safari ennene eziva Mombasa eziva Nairobi bonna tugenda bajjako sampo buli gwe tujjako sampo ateeka okusigala awo mu quarantine results ze bwe zidda nga tulyoka tumutanga agenda kuba kakati kirabise nti nno abantu kati obulwadde businza ate kulabikira mu bano ate ffe tulina okusoomoza nti emmotoka bwesettinga all the way from Malaba oba Busia eteekwa okuyimirira either Rugazi oba Embikoteeka. Ye ssentebe wa disitulikiti eno ey'Ebuyikwe Mathias Kigongo alaze obweraliikirivu n'okusoomozebwa olw'abantu abaagala okuyingiza ekifuba mu ggwanga. Okusookera ddala tutandise okufuna abatuuze ab'emiriraano ku nsi yaffe gamba nga Tanzania ne Kenya abatandise okuyitira ku nnyanja Lake Victoria nga beefuula abavubi naye nga baagala kudda Uganda. Era ekintu kino kituleetedde okusomooza kunene. Buyikwe erina emyalo 52 naye we twayogerako ne gavumenti yatuwadde okukebera abantu ku myalo 2 eminene ogw'Ekiyindi n'ogw'Essenyu. Naye ekiteeberezebwa kiri nti abantu bano tebakyagobera myalo gino minene bagoba myalo emitono ne bamala ne begatta mu ffe. Mu nteekateeka y'emu y'okudduukirira abo abaakosebwa olw'ekirwadde kino waliwo omukyala Immaculate Kabale awaddeyo ttani ya kawunga emu n'agamba nti eweebwe abafakitole abayimirizibwa abaliko obulemu n'abantu abalala abaakosebwa. Balabe nti bannabuyikwe bafuna ku mmere eno ndeesenyeze mukasa Immaculate Kabale balyeko kubanga nange ndi munnabuyikwe RDC Kagayi Banda asimye akawunga akaweereddwayo n'ategeeza nti emmere eno egenda kugattibwa ku ndala gye balina era nga baliko omukyala Najjuma gwe badduukiridde n'amukubiriza okweyambisa obulungi ako akatono k'alina. Others abaliwo bokka naye bo bamanyi ofiisi bakolako ya CDO babadde nga bakyalira CDO nga bamusaba ekyokulya era njagala okutwala omukisa guno okwebaza CDO waffe wa disitulikiti Mwami Kiganda. Bikusakidwa Eric Yega ku lwa Salt TV Omunyo.